kugamba Nuupu tulina okulwana tujeereezinge kati. You're going to fight Nuupu? We must. Nabono. So you're going to fight Nuupu? Why should you? Mu ntalo nezibaza mundu. Kasita obeerawo. Listen. These are supposed to be your colleagues of the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bw'oba okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba n'abayekera ba President Museveni ne baga akayira twamubako k'emundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa. Kikkirizibwa mu struggle. Omuntu nga obstructing ne wabawo obstructing ne wabawo omukuba. Amaanyi I'm telling you this. Amaanyi gonna uteeka mu kulwanyisa. Tebeetaaga amaanyi. We must tell them step aside. Give way. Clear the way. Clear the way. Muzeeyi. Awo we tuli. Naye munaye ngenda kubuulira Nuupu mulimu. Yemu ku cash crops z'eggwanga wano Uganda. Nuupu cash crop. Ate emu kuzetumu engeri gyezzeeriisa abantu. Kubanga nze ngenda kubuulira abantu Nuupu be abagiryako nga kye balyako Nuupu. Nga kye balyako Bobi Wine. Anti tugenda kutandika okulaba standards above living before NUP and after NUP. Tulabe batambula batya tulabe oli baali batya. Kubesigye baali abatya. Kubesigye baali abatya wano baali abatya. Yes. Senga tunulira abantu ndowooza oyinza okutunulira ogutundutundu gw'abantu. Abali mu politics n'abo abali mu art industry. Kati olabe abatandika okuvuma Kyagulanyi ng'omuntu. Abatandika okuba NUP ng'ekibiina olabe be bayimiridde. Waliwo abakuba Kyagulanyi ng'omuntu. Abakuba individual. Waliwo n'abakuba ekibiina. Naye nga bonna tageti bali ku mulimu. Kufunayo. Soko batutemere. Kakati njagala otunuulire Bebe Cool. Omulimu gwe mu movement ki? Mobilize what? Bantu. Kyagulanyi musobola ono kadingo. Gwe mulimu gwe gukulembera. Okiwulira? Okiwulira? Yeah. Njagala otunuulire Kenzo. Omulimu gwe mu movement ki? Omulimu gwa Kenzo mu movement simanyi mulaba nga era kyova owulyanga naye wabayogera fe abatandika Nuupu tulina akakodi akagisuula. Okiwulira? Tulina akakodi akakola ki? Akagisuula. Bw'aba ayogera speech etayinza kubulamu nti fe abatandika Nuupu. Era Bebe Cool wabayogera temuyinza kubulamu kigambo nti oyo yasoma katabo kange. Empapula ezimu nazikulamu zamanya akakodyo kaawo. Yeah. Okiwulira? Kakati njagala ogende ku bantu abalinga bamayinja. Nabo balya ku Bobi? Ate balya ku ki? Era kwali kulaga nti bamuvuddemu. Okiwulira? Njagala ogende ku bantu abalinga ba Catherine bani bonna abalumba. Ne Jajadi. Lagadi. Kati goloza kye batabolinga. Ono omusajja tumusobola tugenda musuula. Bocha. Kati genda ku bunch of TikTokers. Ekiwago ekyo. Kyolaba nti baba wadde sente bamugulidde yakamotoka namyala amusiimye gundi akoza atya kike bakola. Kiregeeza cash crop. Bw'omala ogende ku bannabyabufuzi bano bawulira bannamyalo bani kike bavuma. Kati wogenda kuba Gashumba kike bakuba. Oyo wa gundi bagamba operation what? Diversion operation what? Blind operation. Blind operation. Kati blind operation balwa musana bani kike bakuba kati ekibasasuza. Bye bimwe ebyo. Bwogenda ku bannabyabufuzi bakabanda kike bakuba.
kakati bwogenda bwobavaako abo nogamba ate bano baya bali yaddeko nogenda ku bannabyabufuzi abagundiivu kiki batebolinga kati Munyagwa katonyeze ku lubaawo naye ne bambi naye alina okulwanirira omugaati gwe kubanga wano wetubadde tugenda mu kalulu abadde alina olusanvu nga bakalumuwa wano wetugendedde mu kalulu bw'olaba bakyabonga ne munnowo omwegezi wa Busoga Bijirwa ate oyo yalufuna yamuwa yakuŋŋumba naye olwogu yakalutwala Bigirwa iyo badde omwegezi w'ekibiina naye we baatwala yeesimbera nga kimwe tagenda kuwangula kyogamba amabika yeesimbawo nga manya agenda kuwangula binani yabireese ekiwulira president's advisor yakugambye nti kyekyabaawudde ono president's advisor abeerawo ne gye bagabanira era yakugambye nti yeewuunyiza nnyo okulaba abantu bonna ate bagamba nti bavuganya mwami Museveni ng'ate bali wasale ng'oggyeko Kyagulanyi president's advisor yeetuwadde bwino yagambye yeewuunyiza nnyo bwe babadde wasale ng'abantu bonna beekuŋŋaza bakasiba nte simanyi ba Mubaraka baani abagamba nti badde bavuganya mwami Museveni ba presidential candidates ng'oggyeko Kyagulanyi bonna babadde nabo ewasale era ng'akulaga nti dikoyi ono president's advisor yabadde abyogerako naye olusanvu luno olwajja oyo omusajja okumanya wa mu luvu naye yakumunyuuka nalwo zezabawudde ate kati gwe olaba bakyabonga ono ayogera bibye n'oli yeeyogerera bibye kakati oyina ekibiina kyogamba nti bwevuganya mwami Museveni naye ekibiina kye kigendererwa kyakyo kuvuganya Kyagulanyi era omusajja olwo akwasita nti mizero muzigendeera agamba obadde omanye ebbanga lyetenyereza eno ku opposition yaffe bo baagala kubeera ku opposition nga balira kusingiraawo nze ndi shuwa obulwa bwategekebwa mu bwenkanya nga si buteeketeke nono katumweyo buno amazima gali nti Mubaraka Munyagwa tasobola kuweza bululu 2,000 abamulonda nga bavaawo anti kati bw'abanga yafugako Kawempe nga yali yafunako ku buwanguzi Uganda yonna 10,000 naawe anti kati kankubuuze lindako Mubaraka Munyagwa taatawe yamuwagira yavaayo Mubaraka Munyagwa si alina taatawe w'Ekitagwenda gye twali eri mu Western weerabidde wadde omanyi muki wadde omuyitawa mu Buganda naye nankoogu kyobola amaanyi ayogeza mangi kakati olw'okuba taata we yavaayo n'agamba nti era Munyagwa kyenkubiriza wagira mwami Museveni oyo kitaabwe era n'agamba muzeeyi ffe tetukulinako buzibu kyekyatulaga nti muzeeyi emmanya gye yali amanyimu n'aniita Amonga emmanya gy'amanyimu taata wa Munyagwa ayina n'okuba yamugamba nti oyo ku mutabani atuzanyiremu wano bwaddiikuula kati ono Munyagwa tayogeza maanyi nti ayina amaanyi tayina bukyayi naye ali ku mulimu ayagala okulaga bali accountability yaabwe ey'olusanvu yakuttewa kuba zino zabadde nnyongereza ng'oggyeko ziri kyayagala okulaga that accountability yakuttewa kati kyafuba kubanga president's advisor wagamba nti bamuwadde tolina wewakanira ekiwulira kakati ayagala kulaga bali nti bajeti yammwe etandise okukola era abateekemu essuubi nti nja kulwana nga bampuga babateekangamu essuubi nti tumusobola kakati yeno gavumenti awe tube tuyimiridde naye Munyagwa talina kyasobola kukola ku Kyagulanyi tomanya anti ngenda kukubuuza Munyero mumanyi ng'ali ku nte walabeka ente ng'ebuukabuuka negwa ne ku ttaka Kamunyera kagitambudde kakati ngenda kubuulira
kati Munyagwa Munyere etambulira ku nte yinza n'obutawulira nti waliwo akagitambula. Kyokka ate Munyere weeba enyumiza bamunyera banne waayo ewagala wandi w'amaanyi ngitambulidde nako ngiyise ne ku nnyindo. So ente ye tebitegedde nabitegeera nti bibaddewo. Kakati Munyagwa ku NUP Munyera ku nte mbu agenda gidiriitinga tasobola. Kakati ebyo byagamba agenda gidiriiti agenda gijjawo okwera NUP. Mwami Museveni akozesezza kashi, akozesezza amagye, aga jati, aga ISO, aga Semwayi, aga UPDF, akozesezza poliisi, yewozeko ne kumalala ne baga aga Somalia gakomyewo n'age Congo. Nupu tennabanga kubanga eri bagileesinze. Okiwulira? Kakati olwaleero gwe Mwami Munyagwa ogenda kwesa strategically tubulira ogenda kozesa ki? What strategy are you going to use okudigitinga Nupu? Kubanga ono gwe twogerako tayinza jiba wakati gweza yakuwaddeko nti nino labanga ayinamu yayina Bank of Uganda budget ya gwanga ddamba ne revenue sololeza ye. Kakati gera kuwulira buli muntu ayina amaanyi ge waagawulira era weegenderezanga nnyo omuntu ng'afunamuko ku ssente. Waliwo olumwezi kuzitowako nolabanga buli kimu akisobola. Kati Munyagwa kyaliko ate nga ayina okulaga accountability. Asobola gijjawo kuki? Asobola gijjawo atya? Anti atubuli asobola gijjawo atya? Omuntu okulaga amaanyi nti ogayina osooka n'okakaya ekibiina kye yakiwadde ki? Tekyalese wadde chairman LC1. Tekyalese wadde chairman LC1. Okiwulira? Gamba mpozi member wa parliament ne bachairman baka. Tekyalese wadde chairman LC1. Kikyali kito. Kati ate ngenda kukubulira kati ekibiina kya Munyagwa tekyalese wadde kirasi monitor. Mu ssomero lyonna ne bagamba ono waaki? Mono wa Common Party. Common Man's Party. Common Man's Party. Yep. Muntu wa wansi. Era kwagamba ekibiina kya Munyagwa kyetagaterezaamu na linnya. Ne tukiyita Common Man's Party. Kubanga tekina kigendererwa. Common man. Yes, it is a common man naye kyetagaterezaamu. Gwosaba. Kyetaga tukigazeetinge mukko. Kidde ku Common Man's Party. Kuba otunulira obutuufu gwe mulimu gwakyo omutuufu. Kuwa ssuubi taliiwo. Kakati Munyagwa wafunye Nupu yafunye meka 24. Mwafunye 24. Ofuna ki? Mu Kalulu gen election 24%. Yes. Agambye next gundi muri ku mwenda. Ate nga ne 24 nga ne 24% nga yegattiddwako security operatives zonna nga erina doctorate ogantu basoke bajijjanjabe mukaawo esoko tuka ku 24. Munyagwa bagambye next kisanja mwenda. Okiwulira? Kakati Munyagwa nze nkakasa bulungi senga bwe kiba nti nno tebagamye ne Munyagwa tumweyo bweziti bibalansinge ojja kwesanga Munyagwa yabadde afuna obululu ekinene nnyo nga yabadde afuna obululu nga 10 oba 15. Uganda yona mu Uganda enamba tekisoboka ye percentage gyasobola okufunako tasobola sukka 10 ezo. Obululu sakozi Munyagwa yalondedde yafunyewo obumeka. Yalondedde wakawempe yafunyewo obumeka. Saategedde bulungi. Genda abantu ababaddewo bakubuulire Kawempe Munyagwa yalondedde. Ayinawo ye, ayinawo omwana, ayinawo omukyala, ye n'abantu balinaanye ne baneighbors. Naye ngenda kubulira teyasusiza bululu butaano. So yo tasobola kujja. Teyasusiza bumeka. Tasobola kuba Nupu. Bw'oba wolondedde wowangalidde omulamu wonna ne wakiikirira ku police station yonna nga tasobola kusoka mu lwobo butaano. Tasobola gamba mbuno osobola okusola NUP. Asobola gikuba n'agisengula. Kubanga ono gwayogerako bwe yajja okwesimbawo Ruto yasooka mu constituency yafuna obululu polling station zonna yasooka okikola mu Uganda. Mweyesimbe zonna n'aziwangula. Obuzibu buli luddawa banna byabufuzi kuba bonna opposition bagitunuliza Kyagulanyi. Problem eri luddawa. Obuzibu buli ku my position.
Okay. Not opposition but my position. Awe buli. Abantu bonna bajja. Bali bekwata obufo bwabwe. Nga babu gazeti ngira balabanga obwabwe. Nga noli bamugamba olaba tukuvuganya bulungi kakati tukole bwoti. Kati avuganya ebyaddala yajja. Najja abadde bavuganya obulungi. Kati abavudde bavuganya obulungi adde bakuma bufo wabwe nga bali awo. Era tekikwawunyisa bamunyagwa bano nti baleka ne Besigye nga ali mu bbanga yekka. Kubanga basoka ne bamulyamu olukwe nga Besigye ali mu byaddala. Bo bavuganya bulungi. Bonna abali bamwetolodde bonna movement ne bajjawo ne batwala kuba gwe mulimu gwo baaliko ne bawaniriza rewards. Speaker, deputy speaker, minister ICT, ono simanyi ayigigi, bonna bava mu FDC. Gwe weewuunya nnyo mu bibiina ebyali bitakkirizibwa ku registeringibwa mu ttabo eyo gye twaliko Munyagwa n'aba nga registerinze ekibiina. Gwe togezi walamu ye yayitawa. Ng'abaguze ne NUP mu Katuli mwe yayita. Abajiguza bafira mu makomera babasiba bakola ki ba twagenda registering people power nga babala mu bagimalawo dda buli kantu akalimu people ne kantu akalimu power. Ati Besigye yasigala mu bbanga yekka kuba yali yetoloddwa Bamunyagwa. Yali yetoloddwa Nandala Mafaabi. Yali yetoloddwa Bamuliyati. Abatukana okulayira nga bakkiriza nti Mwai Museveni yatuwa ssente tukulwanyise. Kakati Mwai Museveni waba yagabira ekibiina ekyali ekyamanyi kye FDC facilitation. Okulwanyisa NUP nga kyeyongera kugwa yeyongera maanyi. Kate Munyagwa. Munyagwa atannamera mannyo. Naye agamumpe ennyama y'amagumba. Magumba ago gampomera meketa kwago. Naye ng'omwana wa myezi 2. Munupu aba mwana muto. Kati mu Buganda gaba mawano. Nti yazadde omwana wa myezi 2 ayogedde agambe bampa amagumba genje sobola okulya. Nupu gumba tasobola limeketa. Kakati Munyagwa yapisa lagamba asobola okumeketa eggumba kuki. Asobola limeketa. Omwana w'emyezi 2 asomeketa eggumba. Asobola limeketa. Ate nga n'okwogera ayogedde. Ajja limeketa. Si we Kawempe, si oyo South. Bakiwulira. N'okwogera yalaze n'okwogera akoze eki? Ayogedde nti bampe ku ggumba lyenje okumeketa. Omwana gwe badde baleetera amabeere bamuwe ku bbeere. Agaye bamuwe ku ggumba lyajja okumeketa. Naye nga tannamera n'amannyo. Ogara sa beketa kagumba. Munyagwa. Katuga. Nupu kagumba. Ate eri enkolongo. Nembwa terisaagirako. Ajja limeketa. Ate eri enkolongo lirakira mu bulago ne likola n'eddobo. Obstructing struggle. Mutataganya. Mulinga abazibikira muteekawo akatambaala struggle gy'erina okugenda. Munyagwa gwe ebbanga ly'omulabidde yali ataddewo ddi embeera. Yaki. Embeera noga nti etadde Mwami Museveni ku bunkenke. Yamwesimbyeko. Gwe mbuulira yateekawo ddi embeera. N'embeera kintu kikulu. Nti wateekawo ddi embeera egamba nti yakuba laala egyo gye twamanyako. Lukuli. Okay. Ne yeekubira yekka enduulu gwe tebeerezo gikuba mu kibuga ng'erukuli yaliko abantu 4. Ewa. Abantu 4 ate yajja nabo. Abantu 4. Era we yalabanga aswadde nnyo n'atandika okwekubira enduulu nti bantantaganyiza. Nze yansanga ku chicken tonight ng'avaayo erukuli nga n'engombe azeekubira yekka ne ngamba baabuwe laba Munyagwa ne mawa ne mutunuulira n'amala n'aseka n'agamba bannaye tukiganye omanyi mawa yatera bakubira ebiraka n'agamba sina we nakikuba ekyo kiganye nakkirira wa kakati nze omuntu ayitibwa Munyagwa. Yogamba Munyagwa tasobola Nupu. Ate talina wayayimiridde ne tugamba nti asande era tubala abaseeka bano abagundiivu balabira wala. Muzaata yakiraba naga kino kivuka kye Kawempe kirawo kiyaye tekitegereka kyogera bya kisirusiru. Tugamba Muzaata abadde ki Munyagwa ng'alinga anaategeera mu maaso eyo. Kumbe yali amulabidde boli yali seeka ng'alaba mangu.
okiwulira era seeko oyo gwolaba okumanya ali alabira wala omanyi omuntu amala kufa nomanyi amagezi ge gaali gayimiridde yagamba ze yingira buli muntu gwe Kyagulanyi wala wedde kwanga mwogerako ekigambo kuba ndaba wanjawulo oyo yali Seeka Muzaata Munyagwa yamuyingira so kati gwogamba nti amaanyi gano agateeka mu kibiina kye okumanya obunabbi bwa Seeka Muzaata bwasooka tulagano gaa nti ekivubuka kino kigenda kiri ensaniya z'omuceere yagenda okukola ekibiina nga ze muceere na nnyama ku lusaniya ngende Seeka yafa dda daga kiriwo kigenda kivubika ensaniya z'omuceere bagenda okukola ekibiina nga bagaa nti okwata muceere n'otekamu ekifu ky'ennyama n'obateka mu kamwa kakati ono Munyagwa akamondeko mu muceere kamwokya akunkumuka maziga kati waali ayagala kulaga accountability ayagala alage nti asobola omusajja tamusobola of course abantu balina okumanya nti Kyagulanyi takyali ku level z'Abamunyagwa yazivaako dda omuntu okuvuganya Kyagulanyi era ogamba nti nja musuula olina okuba nga ozitowa kya mwami Museveni n'okuba heavyweight ng'ate oliko n'ebintu facilitation egenderako ey'enjawulo kakati woba ogamba nti nosuula Kyagulanyi jangu ng'ozitowa wakiri ekyamuhoozi ng'olina ne order gy'osobola okuwa naye Munyagwa tayinza nakuŋŋamba nti vaawo n'ensituka nze nambeemu nga ntudde mu ntebe Munyagwa mulaba ne ngamba kanviire omusajja atuule nze siyinza kubanga ntudde mu ntebe nendaba Munyagwa ne ngamba kanviire omusajja atuule impossible oli presidential candidate kakati anti Munyagwa mu bintu bibiri omuntu okusobola Kyagulanyi olina okuba nga ku bibiri ogwamuko mu kimu ekyokusooka olina okuba nga oli wa kitiibwa ekyo kyekisooka bwe kiba si kyekyo ng'oli wa buyinza olina okuba n'obuyinza ng'oli wa buyinza okiwulira nti wemba siwadde CDF wemba siwadde Mwami Muhoozi kitiibwa at least wakiri mutwe olw'obuyinza naye nga waayi era omusajja ayitewo kamuviira atuule eyo ekaliba eyinza oga nti nvuganyani esente tezikola olina okuba nga oli wa kitiibwa mu kitiibwa azi ekitiibwa ng'abantu bakikuwa ng'era we bakutunuulira balaba nti omuntu wa kitiibwa omusajja ono butuufu ligaseyo weeri nga weebuuzibwako bw'oba tolina kitiibwa beera neki kakati bw'oba tolina kitiibwa olina kuba na buyinza ng'ate bumalayo kati ku byombi Mwami Munyagwa ayinako ki looza kasente tezikola ku Kyagulanyi Kyagulanyi azirina ate Bank of Uganda ye mulwanyisa nnamba egaggawaza n'abantu balamba ku Kyagulanyi tezikola senga zaali zikola senga zaali zakola dda ekitegeeza abasinga abeetuna mu bwe njagala otulaba promota bonna babitex baani bonna balwanyisaani era okufunayo omusaala bakufuna kwani era be bagamba wootuwa tajja kutegeka wootuwa okitegeera ekitegeeza abantu bamwepimako mu bukyamu bakola ne mistake nene nnyo olumu baba naye n'obasaasira ate baba baagala okulaga oli wa budget era olumu awubwa n'agamba oba Kyagulanyi trendinga bano Ashibaga Katobe bamufuula ekyenjawulo be babiteekayo n'abatwala bagenda okulaba ate entambula gy'atambula temanyi Ashibaga Katobe wali we yaliwo ne bagamba Eddie Muto bano babe bamufuula ekyenjawulo bamwetooloola ne bavimba waawo bakireewo Gaddafi bani n'abatwala n'agamba oba okukola traders okuba campaign nyingi mu Uganda ekimu amaanyi bano abaana batambula nabo n'abakwata atuuka n'osigala obwemu ng'akyatambula kitegeeza batono wano mu Uganda basobola okusula Kyagulanyi batono abasobola okuba nupo ekigwo anti kizimbe kakati kizimbe kitya omanyisa kozi naye nawulidde bagenda mukolako alliance ne banagikola mu alliance ejja ne banagikola tegenda mulekawo kankulage kizimbe kitya kamala okulaga wano kati obuzimbe bwakyo anti oyinza obutakitegeera okuzimba Kyagulanyi yeezimba naye nga yeerowoozaako lwakuba nti mwalimu ekintu ye munda ekitaali mu Bamunyagwa
era kati kyekiyinza bakaluubirira. Bw'otunuulira Kyagulanyi yajja mu kutandika okuyimba kwe emabega. Mu tayimu we twabeerera nga tuvuganya tugamba yi bannange tugenda kukola tutya, mu tayimu eyo n'akuba akayimba ke akayitibwanga Ghetto. Naye ng'akulaga omuntu we yandibadde ebiseera ebyo yali 27. Mu 26 omanye ebyatutuukako tobijjukira. We yakubiranga nnyonnyola ekatwe Queen Wanajjo munaku yasattira nze ndaba kyakabi. Kakati bw'otunulira bino byonna waliwo ekintu ekyamuli munda ekisukka ku bamunyagwa kye balwanyisa. Omanyi ngenda kubuulira bw'otunuulira okusinziira ku bannabbi abazze babeerawo ayinza n'okubayita nabakufuuka bwannabbi naye ng'alina kyalaga ekyenjawulo nga bagamba yakola bw'ati. Kakati mu nsi zonna ezibaddemu revolution era kino njagala okiwulirize bulungi bamunyagwa nga bakyagamba ekikyusiza revolution okimanyi tezibadde mundu. Si boogeza abo boolaba balusiriza ntamu ne beejuumula n'okwejuumuula ne beekunkumula bamunyagwa. Ekibadde kikulemberaku ebyo byonna ekibadde kisinga okukulembera kubadde kuyimba. Kati gwe genda mu revolution z'omanyi olabe n'abayimbi impact gye baateekawo. So Kyagulanyi alina foundation kyotegeeza. Omusingi yagukolera kuyimba. Era okukakasa nti okuyimba kubadde kukola kunene nnyo mu busingi gwa Uganda ne mu kukyuka ne mu nsi yonna. Katugende ku Uganda ojja kubuuza nti okuyimba kwakolawa. Njagala ogende ku Museveni yennyini ng'ali mu lutalo. Waliwo n'abayimbi basajja nti kifulugunyo oyinza okuba gwe tewabalabako. Kakati era we baavangayo okuzzaamu abazanyi abalwanyi amaanyi nga n'abalanga balese bafiiridde mu ntalo batandika okuyiya ennyimba ezaali zifaanago nga omoto wawaka. Netumwine nawulira naye yali muyimbi. Weebale nnyo. Okiwulira? Ezo baaziyimbangana mu lutalo mu nsiko okuyamba okuzzaamu abalwanyi amaanyi. Era bw'otunuulira wano Buganda ng'efuna obwetwaze mu 62 olaba abantu bannayuganda abayimba ennyimba ez'enjawulo ezaali ez'ekikungo n'engeri gye bali baziyimba. Era kyova la Mwami Museveni abayimbi abakutte bulungi kati yabalemesa okuyiiyisa ennyimba eziyigiriza abantu abasaanyizaawo Ansi Nyango nti yabateeka we batayiyiriza. Nalabe bakuŋŋaanye bakole ki? Wabalabe basabeyo abagenda just boorganize za bateekera cinema. Ate parliament yaziganye $1.5 babadde bakasabye 31 ate nawulidde egana ezabaddeko neewo okusula parliament atayaddeyo zino ziyisa okubateeka mu biwayi. Yes, ne bababuuza babafugulira amaka tebalinayo basula ku kkubo nti nkugambye mu 27 nga tukyaza Kyogamu yakuba oluyimba olwayitibwanga Ghetto. Era oluyimba olwo lwakozesebwa nnyo ne mu kampeyini z'abannabyabufuzi awo omwali n'olw'amayinja olwayitibwanga Bunkenke. Nkulaga revolution bwejja era omuntu bamufokasingako batya. Awo nno n'akuba ennyimba akaseera ako Bobi Wine yafulumya ennyimba nnyingi omwali n'oluyimba oluyitibwa Ebibuuzo. Kati ebyo byonna byali boogera ku bannansi tutambudde tutya tukoze tutya kyekiganye biki ng'alaga ebintu ebiganye mwe yalagira n'amasomero okuzaawa ne bazimba ziwooteeri mwe yalagira nti twalyanga empuuta ezo zonna nnyimba ze ng'alaga ennyanja nga bagitwala ekintu yakizimba twalyanga empuuta ne tuwuta ne kasupu
naye kati ate ne batandika okwewaana bali nti olyanga muvubi. Mwami Museveni n'abuuza kyeki ekyo kye boogera. Ati omuvubi ajja n'agenda n'avuba nti tabirunda nti tabiwa mmere nti naga tulina okwekkaanyaawo. Kakati mu 2011 mu kaseera ako twalina Jennifer Musisi omujjukira. Ate mu 2011 ogwo Bobi Wine n'akuba oluyimba olwali lutagambika tugambire ku Jennifer n'ebirala ebyalugenderako ng'olwo Jennifer yefudde naggwano kendeza obukambwe. Naye mu 2016 Besigye nga bamukwatidde ewaka abamu ku banywanyi abagenda omulabako yali Bobi Wine. Oyinza obutajjukira bulungi awo ebyaliyo. Yagenda n'endongo ye. Bwe yatuuka n'amuyimbiramu akayimba ke twali tetunnawulira. Nakati olukola. Lwe luyimba oluyitibwa situka tutambule embeera y'emalamu essuubi naye topowa tugende. Olugendo luwanvu we tulemerako tutuuka. Oshiwulira bw'oba tosobola kwanguwa waakirikola bw'oti, bw'oba tosobola kukola bw'oti waakirikola bw'oti. N'agamba naye n'obwogwa situka ebisoto tubyekubirako mu kkubo nga tugenda naye bwe tunaasigalawo ne tukaaba tujja kuba tusaddaasa abalala abakyakaaba. Nti kino kyagenda okubanga kimwabika okumuvaamu okugamba nti tususse okubyogerako naye nga tebikola. Okusituka okugenda mu parliament okulaba nga parliament wabeerawo comedy mwereere. Okusituka okuba yagamba nti kati azudde awali ekizibu. Era nawe kagenda akwatebo wadde wakyamulemeredde. Naye ng'obumalirivu bwe naki kyonna focus yeewayo kati Munyagwa yoyo gwagamba. Gwayagala okuba. Nti oyagala okufuna okuba omuntu eyerowooleza ekirowoozo nti kanneesibe ku Mwami Museveni. Wenkanenkane naawe agamba nti onanfacilitatinga nkwesimbeko. Tebenkana. Muba mwenkana. Oyagala okuba omuntu agamba nti tujjawo facilitation yonna naye naakuba campaign Uganda number district 15 nga buli mwaji tuuse munne gye yamisinga n'agiddamu. Okiwulira? Wenkanenkane naawe agamba nti zimpeddeko sisobodde ng'ate baakuwa. Already facilitation wagifuna naye gw'ogamba zikuweddeko. Wenkanenkane n'oli agamba nti tukuggyako facilitation naga era ajja gikuba. Kati that comparison yebaawa tosobola mukuba. Tewabaawo na mwenkanonkane tewabaawo. Kati Munyagwa oli mu byakusaagamu nnyo ku Bobi Wine. Oli mu byakusaagamu. Era ne Mwami Museveni akutunulira n'akusekerera. N'agamba laba nno comedian. Mwami Museveni yamumanyi Kyagulanyi. Amumanyi nnyo, amutegeera. Amumanyi. Tomusiba mu kaveera n'okatwala. Si wakukusa. Si wakusiba mu kaveera. Tebamuteeka kagaali ne kasimbula. Asiwa kagaali. Si katawunesi. Tekasimbula. Ono watulera ate ziri ezirina zigundi ez'amaanyi zi actros. Mwami Museveni yamumanyi kiro. Amumanyi. Ono ajja mudiriitinga. Kakati ono agenda mudiriitinga ku ki? Mbwa atataganya struggle. Ono gwolaba Munyagwa ye bukyanga abaawo yakafiirako abantu bameka nga abantu abo bafa ku lulwe. Naye nga abalaba ongera kujja. Ng'abantu abo bafa. Naye nga abantu bafa bamativu nti kenfudde ku lwono sirina buzibu. Tannakifuna. Ne bazadde baabwe ne bagamba nti toyina musango bambi. Omwana wange awummule mirembe. Musango tannakifuna. Oyo yali akifunyeewa. Omuntu amufiireko mwawulire. Abalaba agenda mu makomera na mu kaguli ka yabufuzi muntu kuteberezebwa nti afiiriddewo ku kikomera oba mu kikomera omwo ne bagenda mu kaguli k'ebyobufuzi ng'alina bawagira lwampaka. Naye kakati ono gwe twogerako abantu batuuka n'omufiirako abaana b'abantu ne bazadde bayo ne bagamba nti Katonda bw'atyo bwageze tewali buzibu. Ne batakolimamu wadde. Era ne basigala nga bakyamwera okwaminga ne maka gaabwe nga bagala tusanyusa okulaba munnange leero zzeewo oyiseewo naye ng'aziika n'omwana we. Ono yali akifunye. Kati abaali bakifunye ku nsi wano mu Uganda bali babiri.
Kyagulanyi balinga basatu of course balinga na bana kuba mu kutebereza omanyi wotebereza ogaziyamu balinga bana abali bakifunye mwami Museveni yennyini abantu bafe eruweru naye nga ne bannaduli abazikanga abaana baabwe nga bafudde bagamba nga ne batata baabwe ne bafa nga bali bativu bagamba lulibo olwo tulikivuunuka era nga abaana bange mwe bakemirembe Katonda bwatu bwagezibwa ekize era ne basiganga bakyabagira mwami Museveni nga afiddwa n'abaana baabwe oyo Museveni akirina oyo akiyina abantu omuntu owokubiri akiyina Ssaabasajja Kabaka wali owuliddeko omuntu eyemulugunyako nti twafiira bwereere mu 29 nga baganye Ssaabasajja ogende Bugerere Kayunga oyo naye akiyina abantu batuuka n'okufa naye nga bamativu amaanyi no gaba mangi mu mutima gwabwe abo si babiri omuntu owokusatu akiyina Kyagulanyi Robert Ssentamu asemberayo ddala ne Besigye akiyina agomayinja manene be bantu abo Besigye yakifunako nga bannansi atuuka n'okufa naye ng'agamba nfiirira Besigye Kyagulanyi akiyina kati olwaleero Ssaabasajja Kabaka akiyina ne mwami Museveni be bantu abo kati nga togwa mu abo ebyokuvuganya Kyagulanyi mu nsobola omudiriitinga oba omweresingawo odda ku birala nnyo lya muwogowo lya muwogowo ali okugambye alina muwogo we abo nga tobagwamu abo abana kati okweripa mu Kyagulanyi nupo tasobola gisengula kati ngenda kubuulira Erias Lukwago omulaba y'omu ku bantu banna Kampala babadde abaganzi niyo manya ekyamukubye olowooza ki simanyi byamukubye bituufu ekimukubye byamukubye kirowoozo bali mwezi oyadde ayogera yagambye ani yamuwa ekirowoozo namugamba ddayo obuuze Katonda wo bwe boolaba nkufiiriza bali mwezi agamba nti mwami Kyagulanyi yamuyita namugamba weesimbye Kampala awo ate ogenda wangulawo omanyi abantu abasinga obungi balaba bintu nga bituuse naye abantu abamu baba balina visions bintu biriko obunabbi namugamba naye sigenda kukaka kwesimbawo olibadde mba okuddayo nakawa weerowooza gy'obadde genda obuuze Katonda wo Bobi wemugamba nawe genda obuuze Katonda wo era n'agenda agamba yamala bange eryasukka mwezi nga kijamugulumbya omutwe era ne sipiika n'amuyita namugamba bali mwezi okoze bulungi nnyo wano mu palamenti obadde toli muteesa mubi obadde toli naye kati biki byogendamu togenda kulya era ogenda nafiirwa ekifo kya ate ngendaka obadde okyasobola owangula naye bali mwezi ne yeebuuza Katonda bwe mu mutima gwe ne yekkiririzaamu n'akangenda n'omukulembeze wange kyaŋŋambye n'alumba Kampala kati omuntu asobola okutula Erias Lukwago nakubako negaa nti omuntu akutula Lukwago abaazi towakya Kyagulanyi kati bali mwezi yayina shadow Heaven Maso ey'amaanyi emuli emabega nga Lukwago nabagezaako sindika alaba omusajja tagwa kumbe emabega akwatibwa kiraka kenti nene bali mwezi alaka yayita kikkiriza tasobola Kampala ekyo kyekituufu naye bw'otunuulira Kyagulanyi buli muntu gwe yapointinga nti gwe genda awo nga yamugambye yawangulawo gavumenti wetamugjawo kyekimu niwe yateekamu si kati sakoozi embeera bwetyo bwetambula sitegeeza amaanyi mangi nnyo munyagwa ekintu kyeŋŋanga kakati munyagwa ekintu kyeŋŋanga takimanyi kakigezeeko akikuba akisaanyi nga teneoyinza obutamunenya munyagwa afaanaganako ebivubuka ebikyamu Nabbi Muhammad bye yayogerako ebyali ebisatu
ebyawakanyanga obunabbi naye nga biwakanya bunabbi bwa Katonda byatuukibwako ebibonyobonyo bingi bafuulibwako ne mulangi ne bafuukako abayero kati Munyaga ayinza okuba agenze mu langi eyo kubanga Allah yabakyusa n'atuuka n'obafuula abayero abatta eŋŋamiya eyali aggiddwa mu lwazi bwe bagiteeka ku luzzi ne bagitta bateekebwako ebibonyobonyo naye baali bajeemu nnyo kati Munyagwa afaananyeko so omuwa magezi ki Munyagwa Mwami Museveni akyabwa nnyo omuntu amusuubiza ebitasoboka wakiri beeraawo nga weesiriwaza nga talina ssuubi lyakuyinamu naye ng'omulaga nti oyinza omukolerayo ko ekyamakulu naye nga takusuubiramu byamakulu bw'akusubiramu ebyamakulu ebyo naye tabibaamu ate awo akukyawa nnyo era emaliriza eyinza obutaba nnungi kati saagala weetemeko bisuubizo byotayituukiriza teweetemako bisuubizo byotasobola tutuukiriza kubanga bajja kuwa bajeti y'ebisuubizo ebyo bagambe nti alayika alina akatabo kuba bebawaddeko bikyabalemeredde abala bali mu makomera goloza Brian Wide batebolinganga ki Kyagulanyi tumusobola bwe yagendanga ejjinja ne baga Brian Wide sokayo Brian Wide find out ne ejjinja yisa abavubuka bonna biki bw'aba agenda Arua ne bagamba Brian Wide asooseeyo n'atwala ne bazali n'abalala abagenderako mbu jagendo gironkingira budget yayitanga efandinga Brian Wide naye olw'okuba yalimba byayalimba nti ono Kyagulanyi musobola ne mugeto wonna ngenda mugobamu kati ali mukomera si papa yakubanga n'amasasi ku gate ekamocha for now naye yali Kyagulanyi effect era nze abavuka ba gate nja bakkirizisa amasobola bano bonna okutuuka eyo wakiri obeera balamu ne batakulowoleza binene byosobola kukola obeera awo ng'obwongo bwolina bwe buli mu staffa bwe yayogerako mpola mpola n'oba olina oba obukugu tobujjaayo naye no musitaafa naye musitaafa yayogera ekigambo ene so amaanyi agateke ku kibiina tajja diritinga nope mwoyo mulowooza anti okudiritinga ekibiina tovaayo nogabugambi FDC yombi osooka n'okola ekibiina nekizitowa osinga kiri okugwa kyogamba Kyagulanyi yajja akubandulu ku street nga Munyagwa nti FDC tujagijjawo yajja teyakyogera nako yajja n'akola ekibiina kati kamale kati kunyonyola ekyangu kyogenda okumanya nti Munyagwa ekiraga obunafu nti era munnanfuusi omuntu eyamutondawo mu byobufuzi eyali amumanya obulungi bwe yatuuka okwendoosinga ku kampeyini eno ewedde sente yaziweereza Mwami Kyagulanyi naye nga ne Munyagwa yeesimbyewo kati okkiriza ne Besigye yali yamubuuka dda nti ono Ssanja yali yamubuuka dda nti ono Ssanja sijjadde esiba mu musana lijja kunkumuka lyonna wawulyako Besigye ng'agamba gye yasinziira okutumya nti tutumiza ate nga Besigye era wawulya ne sipiiki y'ebyannyima yagambye Kyagulanyi kyoyitamu nkimanyi nebba wange Besigye kye yalingamu ng'avuganya Mwami Museveni ng'era tubeera mu kutuwamba mu tukola ki naye abalala baabanga mu ddiko ibbo nga bali mirembe gyabwe ekiwulira kati Mubaraka Munyagwa kyalina okumanya nti ne Besigye yennyini bw'abanga ye godfather we mu byobufuzi tamukkiririzaamu kuba mu kwesimbawo nga yeesimbyewo mu bantu bonna Besigye be yakolanga nabo yalondayo Kyagulanyi gw'ataakolako naye naga ne ssente zino muzimumpeera anoonya akalulu ne Munyagwa nga waali kitegeeza kiba kikulaza obunnanfuusi bwa Munyagwa nti ne Besigye yennyini gwagamba nti Besigye oyo mwawajjawulo nnyonnyo ye tamukkiririzaamu kati Munyagwa ali omuwogo we omusango gwa Kasibante Robert gwe yawabira Mwami Museveni bagwongeddeyo nga 3
bagongeddeyo nga 3 sakozi tuli mu kooti tuli mu kooti naye kasiba nti golaba alina capacity ewabira mwami Museveni why not amwawabira kuki ndowooza alina si mumativu n'ebyava mu kulonda yamubba ndowooza akalulu tekaali free and fair obululu omutwalo ogumu omutwalo ogumu 8 oba yafuna 2-3 siwe yali alina ofuna tomanya ku kibalo yali anaaweze 10 tomanya ekibalo kye ono kasiba nti bano bakadde ba NRM mu 2021 kasiba nti yesimbire okukadya NRM okay mu 2021 kasiba nti yesimbire okukadya NRM era kasiba nti ndowooza y'omu ye yali pulesinga Stacia yali pulesinga Stacia gwe yali pulesinga former president of Penny Party mpozi peasant I think peasant peasant party anti balina kipeni kyabwe kyekinyangugira of peasant party bwe yali pulesinga abadde eri kulaleza mwami Museveni former president abadde eri ng'azina mazina president wa party abadde eri ng'azina mazina ono gwe yaddira mbigere ono amuddidde mbigere kukwesimbawo okuwedde yesimbira ku kadi ya NRM kakati wano agenze mu kooti naye just kugamba tutulabe yaani omulungi lungi mwana asooka okuwaaba kale nabana abadde balina essubi mu kuwaaba ne badde basuubira okuwaaba baggweko kubanga ebyo byonna ebyokuwaaba ebyokukola kibasuubira Kyagulanyi bikola so kati eno fayiro ogigobye kakati fayiro eno yakasiba nte terimu makulu kubanga bakasiba nte bano tebalina njawulo nnyo nabambidde era tebalina njawulo nnyo nabamunyagwa kambateeka mu katu omulundi gumu mbakunnyonnyola bategeere mbidde yagambye ata bw'otunulira mbidde emboozi ye gy'abadde anyumya enkadde eri era nga musinziira ku eyo gwe ne bannoobo okujja okugamba nti abantu be bateekateeka musa abavubuka b'omu Buganda abateeketeeke bwe yabadde Mubende ng'ali ne banne n'agamba nti nze ne Masaka muŋŋambye wala omwana we yamubuzza ekibuuzo nze ndi wakaki ekyalo yakyogedde nga kyerwanda naga era nze gye nazaalibwa ndi w'e Rwanda eyo just nyinayo bubezi bintu e Masaka kati olwaleero ajja atandika okutunnyonnyola bw'atandika okutunnyonnyola atugamba akuba kampeyini awo nga bwe yagikubye agiyitamu bamusuula bw'ajja omanye ekigambo kyatugamba olwaleero yazze namulebe ku pulogulaamu yadde ya Lungereza nga nnyonnyola nnyo ye lwaki munnyonnyolera lwaki sitekako k'abantu ne bakawulirako siraba nsonga lwaki munnyonnyolera kubanga bwe namunnyonnyolera mujja gamba ndowooza mulaba amuwaayiriza alliance ejja kusiguukululawo kati njagala owulirize lindako I have never won an election where voters are below senior 6 who is equivalent. I've always won an election wherever voters are above senior 6. Right from the time when I was guild president, I have won the East African Legislative Assembly parliamentary race twice for 10 years. I have been elected vice president of DP in a delegates conference of majority, senior 6 and above, and opposed almost 4 times. But when it comes to the Wazoks and the Palokas taking a vote, I have not won. So for me, I believe kati kankakomyawo naye kambavunulireko abatawulidde Lunyanyimbe agamba nti ye tabeerangako mu kulonda kwa kikungo n'ayitamu abantu bonna nga balonda wabula bwalwalondebwa nga abalonzi basooka mu senior 6 bamulaba nti ategeera nnyo era n'atuuka okuyitamu n'akuwa ekyokulabirako n'agamba nti ye yayitamu ng'ali Makerere ku university n'abeera guild president abaamulonda bonna baali basooka ku 6
bw'avuddawo n'agamba nti yabeera MP wa East Africa ebisanja 2 era abamulondawo wonna okubeera ekyo basuka S6 n'agamba yali vice president Makerere yali vice president mu DP abamulonda baali basukka S6 n'agamba ne wagenda mu Bawazoks and Parokas bakamukuba akalulu tasinza kawangula era n'annyonnyola ekimugaano kawangula bwe tategeera bwabwe Bawazoks and Parokas yade esimbyewo eyo bw'otunula ekigaano abe Mubende n'abe Masaka yabeesimbamu ne bamuleberera kati yavudde Masaka nadde Mubende ate ne Makinde yeesimbawokko Makinde Masaka Mubende kakati Bawazoks and Parokas abantu abatamanyi ekintu ekyo genda mu dictionary oba genda ku Mr Google otekemu ekigambo Wazoks and Parokas tekamu Wazoks kyokka bonna otekemu Parokas bonna bivuma kyanjawulo bonna tunulira Wazoks ojja kulaba abantu abatoletole abateesobola batategeeramu wadde beyayisizamu yaga abe Mubende batoletole Baparokas abatalina bulamu bulungi bajjudde endwadde bali awo tebamanyi na kiddako ku nsi mukama ekiwulira kakati beyagandi watuuka mu Bawazoks and Parokas akalulu bakamukuba omanyi abasajja bano temubategeeranga nti babeera babavuma buli kaseera omanyi Mwami Mbidde akozesa ebigambo ebigumu ebitali byangu byaku era wotunuli osanga n'omuntu gwe yavumye ngaga omusajja ayogerwa Oluzungu ng'aseka musesi akategeeza akyako ng'aseka kakati kati vunulira be Mubende kakati omusajja ayogerwa Oluzungu akategeeza akyako abantu bw'otunuulira Mwami Mbidde kakati kyagezaako okusiga ekifaananyi kankikubuulire omanyi buli awali omukka nze buli wennengera omukka noonya muliro sigamba lwaki batufuumuliza omukka noonya muliro guzikiza bw'otunuulira Mwami Mbidde nabagambye buli muntu abadde mu Uganda mu mwaka guno n'otasobola kwerwanako kuleeta bwenkanya ku ttebo mwekabire awajjaawo Uganda tuyinza okuba tusembye okulonda Mwami Museveni mu mwaka guno era tuyinza okuba tusembye okulonda pulezidenti kisanja kino era sakozi mu 231 mulikomyawo akatambi kange nga tewali kulonda pulezidenti nga pulezidenti wali okulonda naye nga balondera mu palamenti kubanga bano Mwami Mbidde kati babasindise basige ekifaananyi ekigazi nti bagundi kye baliko nti olwaleero nga gavumenti Bawazoks and Parokas tebasaanidde kulonda pulezidenti era tebasaanidde kulonda abantu bali ba elite nga bo tebamanyi bye balonda kuba tebamanyi na bye balonda tebasobola kulonda bo bateeketeeke Bawazoks be Mubende Bawazoks be Mubende akyulira kakati wamala okusigira ekifaananyi ekyo n'akireeta n'akulaga nti abantu abasaanidde okulonda balina kubanga basuse S6 okudda waggulu and that majority bali mu parliament be batwala S6 and above asose n'akisiiga n'akulaga era n'akulaga ye obukugu bwe ye ng'omuntu ne gundi zazzabaamu ebifo byazzabaamu abazze bamulonda nakatigule kyemulonda kakati wamala okukikusiigira n'akulaga nti bantu basaanidde nakulonda mu ggwanga era n'okulonda kwabwe basaanidde bagibweko omulimi we Mubende kati omulimi we Mubende gwe bantu ali nakawuka owe Masaka njagala owulire that was ali biro senior 6 totegeera byolonda kyovola abagenda kuleeta etteeka era bano abagenda okuba abaseesa baalyo bagenda kuba bambidde balwa omusana baba paradinze dda gw'oli Wazoks and Parokas nga bagamba election tujje mu Bawazoks kyekiriwo kati ojja kusanga nga bagambye nti kati abalonda be bano kubanga baagala bafune majority egulibwa amangu nga we bakikola mu DP nga we bakikoze mu FDC nga we bakikoze okusanyawo mu UID kubanga senga otunulya budget ekolebwa mu campaign kyangu nnyo okugaa nti budget eno katugiwe parliament tugiwe ne institutes of
nga universities kati nga tugamba nti ba guild presidents aba universities n'obukiiko ba chancellors buli university tujjemu ko obululu ne nyangu za kutegeerera ne bagamba ne parliament tujibesingeko tubesingeko ne ku judiciary nachi kati kyangu nnyo okumanya nti judiciary bagambye batya executive yagambye atate parliament ne yagambye atya what about universities tugende maaso tugende ono president kitegeeza ku budget yandigenze mu kalulu bw'okwatako n'otemerako bano aba diversion operation babayitani blind operation n'obawakeza bagenda osiiga kati batandikiddewo kisiiga then budget yeeyo oba tosaasaanyiza nnyo kati batandise kisiiga bwe batandika kisiiga ne babeera ku ekyo bwemala okubeera ku ekyo ne mukyeta mu parliament nga bano bakisiigira dde obubi nga bamaze n'okulaga abantu wati bawazokisi bababijizza mu bantu wazokisi tayimanyi byalonda tamanyi ebyeggwanga bitamanyi tabitegeera kakati tulina bawazokisi bantu bajjemu wazokisi mujjemu ne baparokazi batikinga butikinze bamanyi bateeke ebbali bwomala bateeka ebbali okulonda tukukole tutya okuteekako ab'e6 ab'e6 gwe bamanyi babeerawa parliament babeera mu palamenti nga bakekenuddwa era baba basengejjeddwa okiwulira kakati era babeera mu kooti mu judiciary era babeera na ku universities yes it is very easy ab'omu butale mubiveemu ono gyatutwala bwamala kisiiga bwato yasooka kyesiigira ku ye n'amala n'agamba kati abantu bano tebasaana kukola bwe bati n'akikuba n'akireeta mu public ne kituula okiwulira bwe kimala okutuula ne kiyita okiwulira gye tudda kino eno statement si yakunafuya balonzi b'emulesi n'obalaga tebalina makulu naye teyakyogeredde mu kategole y'emubende yokka yakyogedde ne Masaka gye yeesimba n'awalala ne Uganda yonna kiri jeno kati kiba jeno akisiiga asooka kyetayirako ne kiva ku ye ne kifuuka jeno ekinaavaawo nga n'obwebusira akugamba nange ekyansudde bano bawazokisi and parokas naye ng'ate bawazokisi be basinga obungi mu kalulu kakati bano bambidde kati bakitandise bukyali tunagenda okuyingirawo 228 bannayuganda bwe bataabewo nakwerwanako nnyo kola nkyukakyuka ey'omuggundu nga bagamba nti ate kateteeka eriiso olwaleero wazokisi no voting wazokisi bagenda kugoba mu kintu awo bano bawazokisi nga bagamba kati ye majority wazokisi nga bagamba kati abavoting abagenda mu voting process balina kubeera bwe bati ne bwe bati above senior 6 ate bayinza okugamba nti kati ate tukizudde kitwakalubiridde kenenula nti ndi basakozi kwe bali naki kati katukozese bano ab'enkizo netuga we are going to use universities nti we are going to use executive judiciary and legislature. That's all. Church mujja kuba mu bawazokisi. Ane church musobola okujja. Abasumba mugamba kikuba bonna bagule. Bali abavu senior abasinga obungi. Kabereka ba delegates. Kaba delegates. Kubanga ba delegates kyangujo gamba abalokole muweerezani nti serwadda is okay. Anglican kimuweerezani nti Kazimba Mugalu nti okay. Akati ba Orthodox muweerezani nti abasiraamu muliwa. Kakati mu basiraamu toyinza kusanga nga baweerezani na kibinge. Baweerezani. Eyayise wayina kuba mubajje. Mwebalire ddala ajati waffe we UK kitalo nnyo mwebalire abagenza okumuzikira. Bannange bonna abantu ababadde wajja Fatuma Kimbowa yafiiriddwa mutabani we bambi kitalo nnyo abantu abaddeyo mwenna mukulikeeyo mwebale nnyo mwebalire ddala abagenza okuziika nze nabadde ndi wagenda naye kyankutte ng'oledde nyina okuba supervisor mu kalulu ako ng'ate
neyeesimbyeyo bambi ng'agumidde ku ffe kati nga sinayo mugamba ku lasti nti sigenda kubaawo naye kitalo nnyo twanyoleddwa wamu omusajja pressure yamukubye ki yafudde ki omwami oyo munange yavudde waka nga ayina waalaga ne banne mu motoka naye bwe yatuuse wandege yaawo n'agamba sewulya bulungi n'avaamu musooke mu sekendabirwamu naga kanfulume bwe nfune ku fresh air n'afulume bwe afune ku fresh air yatambudde ebigere 3-4 okugenda okufuna waatuula n'anogoka n'agwa kitalo nnyo kati wano mutawulira bulungi addayo essimu ng'akubira ndowooza muganda we oyo balina muto wa muddako ndowooza akola mu woota ono yafudde ndowooza yabadde omwana wa Sheikh Kimbowa omugenzi Sheikh Kimbowa yali omwana w'omukulu kati ayina muto abadde amuddako akola mu woota eyo era w'amaanyi n'amukubira kati yabadde akutte essimu bw'ati okuginyiga omukubira n'agwa abaalonzewo essimu ne balaba okwabadde namumanyi nti bakubidde abantu nga 3 ne bamukwasa laga nti onaagudde yagenza osindika emmotoka emugjewo biki basanze poliisi ekuŋŋaanye bambi nga obulamu bukoze eki bugenze bw'atyo alawe yamujulidde mu bulamu bw'ensi eno naye tusaasidde nnyo bannyinaffe basofi erandani kimu ebostoni bambi tubasaasidde nnyo amina tubasaasidde nnyo kasifa tubasaasidde nnyo Hajati Fatuma Kimba bambi tukusaasidde nnyo bambi kitalo nnyo kitalo ddala tunywereddwa wamu naawe mukwano gwaffe bambi mama waffe tunywereddwa wamu ddala mu mbeera y'emu kyali waffe era yafiiridde mu nnyumba era ebungereza awo London bamusanze mu nnyumba mu kazigo ke ng'akutuse ng'afudde oba stress oba depression oba what tubadde tumuwuliza nange banjizize wano kifaananyi nga baŋŋamba omusajja yafudde naye nga gayoona abadde abeera bungereza yafiiridde mu kazigo abadde nno yakagenda bambi baŋŋambe mbu yabadde apanzepanze n'empapula abadde afunye naye yafudde yalina promota wano mu music yali yeyita obasula events nga wa music naye abafamire yesimayo bamukimanyi ti omuntu wammwe yafiiridde e bungereza yawedde yafudde ate abadde abeera yekka mu kazigo kati tubasasiddeko bannange awo e bungereza Deriki wa radio nkutumiddeko awo ono Chale obadde omumanyi Richmond nkutumiddeko nawo ono obadde omumanyi Moshi nawe nkutumiddeko Mary Ngabire ono omuvubuka omumanyi twaliko naye awo ku hotel ku Ibis naye omusajja yafudde so oba kiki oba yanywedde biki oba pressure oba depression oba what oba stress oba winter yamukubye oba kiki nenga kitalo nnyo tetunategeera programu za kuziika naye nga tubatumiddeko mwenna tetugenda kusukkawo bannaye tulabagane next time.